Mu nkola yaffe wano ey'okuva okumu ng'ali akatogo era obutaleka jjinja nalimu gasirivuunule, bwe ntyo nakusuubizza olunaku olwajjo nti tugenda kulaba ku ttabula eyatta musajja wa Kabaka engeri gimuwunyiddemu era kyavudde ku mboozi eya Kabaka gye nabadde nkuteereddeyo awo nga nkulaga engeri munnange gy'agenda okubeera ng'akola ku bataka baasuubira okuba nti bano baagala okumukuba bbusu. Kakati nno munnange baasindise dda bakkomando okumuyigga ku kizinga e Tanzania. Musajja yatolontoka muganda wange ali ku bizinga e Tanzania. Wano nno tugenda kulaba munnange ate ebiri emabega w'olukwe olw'okununula owa kkooti ya Kisekwa e Luzira. Bino byonna muganda wange mu mboozi yaffe eno. Jjukira nti omugenzi yali ajulidde ewa Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi mu nnono za Buganda alina ekigambo ekisembayo ku nkaayana zonna ezikwata ku nnono za Buganda. Ensonda mu security zongerako nti ebikwekweto eby'okukwata ttabula biduumirwa Brigadier General Christopher Damulira Serunjogi akulira obukessi mu poliisi nga amaze ekiseera nga basajja be bawenja ttabula okutuusa munnange bwe bakitegedde nti alina ekimu ku bizinga ku nsalo eya Uganda ne Tanzania gye yeekukumye. Ensonda mu security zitutegeezezza nti ttabula yasooka kuyingira Kenya nga ayita ku mazzi ku nnyanja Nalubaale olwakitegeera nti bamufunzizza n'ayita ku mazzi n'ayingira Tanzania kati gye yeekwese. Ensonda mu security zikkiriza nti ddala ttabula alina empewo z'abajjajjaabe ezimutambulirako, alina empewo. Ensonda mu security zikkiriza zigamba ddala omusajja ono alina empewo z'abajjajjaabe ezimutambulirako nga zino ze zimuyambye obutakwatibwa, kakati olwo bakole bati empingu ze baagala okumukozesaako nazo ndowooza bazifune oba bafune embugu nga ze ziringa empingu, kubanga ono anaasoboka ono gutwala empingu kumba empingu oba bajjajja tebazitegeera, bategeera mbugo bagasinga bazinze akaguwa walusa akaguwa mu lubugo. Kati munnange bano batukakasa aba security nti ddala omusajja ono ttabula aleke empewo z'abajjajja be zimutambulirako ze zimulemesezza okubeera ng'akwatibwa, ze zimuyambye ennyo okubeera nga takwatibwa. Kakati bagamba nti ebiseera ebisinga bakkomando bagenda okutuuka mu kifo mwe bamusuubira nga yakavaawo nga babagamba abadde awo nga n'entebe ekyabuguma abadde awo tumuwona akatogo n'agenda bw'ati, bagenda ogira nti yagenze dda afaanana atya, oba oliawo nga n'engoye yazikyusizza dda, oba ono komando okubasinga, kubanga jjukira nti naye ebintu by'obukomando emmundu n'ebirala si bipya gy'ali, empozi ne zibawako wano. Kati munnange bano batubuulidde nti okubeera nga takyakozesa ssimu kireetedde ekikwekweto kyabwe okubakaluubirira, wabula balina essuubi ly'amaanyi nti ku kizinga gye baasindise bakkomando bagenda kumukwatirayo nga ye tabawulira, kuba bwe twogerera bino era bye batubuulira bye banoonyerezaako. Kazi wano Uganda bw'osanga bambega naye wana mu bbala nga bwali mbega. Kakati eno nti bagenda kumukwatirayo ku kizinga ekyo kati kye basonzeeko bamukomewo e Uganda. Bino munnange we bibeereddewo nga security empigi ekulemberwamu RDC waayo Hassan Kasiba nti bakaziikula obuwanga bw'abafu obusoba mu 17 mu masabo ga ttabula. Abamanyi ttabula
bategeezezza nti security okukwata ttabula erina kusooka kuzuula kaliga akaddugavu. Bamalumiriza nti mwe muli amaanyi agamukwese kubanga olunaku lwe yabula akaliga lwe kaabula, nga okuva olwo tebaddangamu kukalabako, tekaddangamu kulabikako. Akaliga kaabula bwe ccwi n'ettabula n'abula bwe ccwi. Kakati awo security ya Uganda versus akaliga in conjunction with tabula. Ndowooza bwe kyali wadde munnange nti okumukwata balina kusooka kuzuula kaziga kaddugavu yatambulanga nako akaliga ke era bwe kaabula bwe ccwi naye n'abula bwe ccwi. Omulamuzi wa kkooti ento e Mengo Adam Byalugaba asuubirwa ku nkomerero ya August oba entandikwa ya Septemba 2024 okusindika abateeberezebwa okwenyigira mu ttemu lya Bosa mu kkooti enkulu okutandika munnange okuwozesebwa. Bano kuliko Mire Naluwemba eyali omuwandiisi wa kkooti ya Kisekwa, kuliko Harriet Nakiguli, Joseph Nakabaale ne Derek Lujja. Etteeka liragira nti tebalina kusussa myezi 6 nga oludda oluwaabi lukyanoonyereza munnange ku misango egibavunaanwa. Ensonda zitubuulidde nti omulamuzi Jane Francis Abodo, Saabawaabi wa gavumenti mu kiseera kino, ategeka mpapula okuli obujulizi obugenda okwesigamwako mu kkooti enkulu nga bawozesebwa olwo bawera ennembe n'omusango gukutta eyali akulira ekika ky'endiga. Ensonda zongerako nti omwezi oguwedde abakungu mu kkooti eya Kisekwa bakyalirako Naluwemba mu kkomera e Luzira ne bamukakasa nga ensonga ze Obwakabaka bwe buzikolako nga balindiridde kumusindika mu kkooti enkulu olwo basabe munnange kkooti emuyimbule ku kakalu kaayo. Oludda oluwaabi lunumiriza nti Naluwemba yali awuliziganya butereevu ku ssimu n'ettabula, nga kino munnange kikibaleetera okulemerako nti alina kyamanyi ku ttemu lino eryakolebwa kwe yali akulirwa ekika ky'endiga, naye nga ye ettabula akyabulidde ddala. Era omusajja yali atambula n'akaliga akakaddugavu nga kamugoberera buli w'alaga nga tekabogera nti oba kigambo bakamagemage, kubanga oyinza okumbuza akaliga koogera kata koogera bwe katyo kakaaba, naye nga tekoogera ate nga naye abeera asirise nga batambula balowooza bintu byabwe. Munnange aba security bakakasa nti ono aliko empewo, mbw aliko empewo ezimuwugula, kubanga bagenda okutuuka bwe basuubira okuba nti waali waabadde nga yakavaawo, ne bakakasa kati lwaki tebakomawo ne banoonya lumu akaliga, kuba babagambye nti akaliga bwe bakafuna naye nga bamufunye. Kati oba n'abo balowooza bwe bati ate baabijjawa, kubanga oli yali wakaliga ke era bwe kaabula naye n'abula. Naye nga kati otalondoza basooka babuteeke ku kaliga, kubanga nga tolina kaliga tosobola kufuna tabula. Tabula yagenda n'akaliga ke, kubanga baali badde abantu bagamba nti omusajja ow'akaliga gwe mugamba. Ebyo byonna munnange tubirindiridde okubiraba, oba akaliga weekali naye nga tebakalaba bulabi kafuuka invisible. Ebyo byonna bisoboka, kati kaavaawo teri amanyi gye kaava, kubanga bali badde batuwa plan gundi history waako nti endiga eyo yazaalibwa endiga bweti ne bweti, naye tekaliiko bajjajja baako bali awo betumanyi nti endiga eno yejjajja wako baye maama waako. Naye kale byonna ebyo muganda wange nga bw'obiwulira mu kwebuuza ebibuuzo
era nange bwe mbiwulira ebibuuzo ne mbyebuuza, naye kirungi nti bano batubuulira buli waba batuuse engeri gye bamunoonyezaamu n'okulemererwa kwe bafunye n'okusoomoozebwa kwonna, era bwe tutyo bwe tugenda okuba nga tubibatuusaako olunaku lwe balimukwata oba lwe balirangirira nti bannange ono tumuvuddeko nkuyige ku ggi omusajja atulemye.